Qur'ani ekitiibwa bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ebigambo ebyo omuntu yenna aba abisomye afuna empeera mu kubisoma. Omuntu yenna aba abitegedde n'abyekenneenya aganyulwamu kinene wakati mu kulungamizibwa mu ntambuza ye y'emirimu mu bulamu buno obw'ensi. Fadlu qira'atul Qur'an, obulungi obuli mu kusoma Qur'an, wa ta'allumihi, okusoma okugisoma nga bw'ogikwata n'otandika okusoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, okugisoma okwo. Wa ta'allumihi, n'okugiyiga engeri y'okugisoma. Ebibiri byanjawulo. Asoma akadde kano kitegeeza amanyi yayiga, ayinako okumanya okutonotono oba okunene. Kati obulungi obuli mu kusoma Qur'an n'okugiyiga ate n'okugiyigiriza abalala. Abantu abamu tugayaala ku bintu ebisatu. Osanga oli ng'amanyi okusoma Qur'an naye n'amalako olunaku ng'olwali we luzibye, ng'olwali we luweddeko nga tabikuddeeko ku Qur'an kugisoma. N'osanga owokubiri nga tamanyiddeeko ddala ngeri ya kusoma Qur'an, nga tamanyi ne bw'abikula bw'oti alaba butonyeze na bigambo bye banyoddenyodde, tamanyi naye ate nga tafuddeeyo kuyiga ngeri ya kugisomamu. Owokusatu y'oyo amanyi okugisoma naye n'atafaayo kugisomesa balala. Abantu abo basatu benjogeddeko, nze naawe ojja kunoonyereza olabe w'ogwa, olabe w'ogwa. Naye embeera eyeetuukawo olw'obutamanya. Oyinza okuba tomanyi bulungi buli mu kugisoma, oyinza okuba tomanyi bulungi buli mu kugiyiga, oyinza okuba tomanyi bulungi buli mu kugisomesa. Mukkirize baganda bange bannyinaze, akadde kano tulabe ku bulungi obuli mu kusoma Qur'an, mu kugiyiga, mu kugiyigiriza abalala. Gw'abadde omugayaavu mu kugisoma, ozuukuke okole ekyetaagisa. Abadde tamanyi, ozuukuke oyige, kubanga okimanyi nti nno kyatteeka ku musiraamu okusoma Qur'an. Kyatteeka ku musiraamu okusoma Qur'an n'okuyiga engeri gy'esomwamu, kubanga bino bigambo bya Katondawo mwayita okwogera naawe. Nga tokola kino, tokola kino, kola bwoti, kola bwoti, saala, siiba. Qur'an kati bw'oba togiyize, bw'oba togisomye, ogenda kubikwasaganya otya? N'abamu obugayaavu bwe tulina mu mirimu egy'obusiraamu, egya ibaada, kusaala, kusiiba, hijja, saddaaka, kweyisa bulungi, biva ku nsonga olw'okuba nti nno tetumanyi kusoma Qur'an, oba tugimanyi naye tetugisoma. Abaffe Qur'an tugiwa obudde. Allah ensi agigonzezza nti essaawa zino ku ssimu zaffe tutambula nazo, downloading application ya Qur'an n'obeera nayo n'otambula nayo. Naye bangi mu ffe tuziina abaaziteekamu, Allah gwe yasaasira n'agiteekamu, naye ng'omala ennaku nga togibikuddeeko. Kyenyamiza. Ate Qur'an egenda kuwaako obujulizi, ffenna egenda tuwaako obujulizi. Ono yansoma, ono yansenguka, ono yakola bw'ati, egenda tuwaako obujulizi. Abamu tuziteeka mu mayumba gaffe, alhamdulillah, naye tuziteeka buteesaawo kuzikabada, biringa bimuli, biringa bimuli, naye nga temugisoma. Mukubako bukubi enfuufu, ate nno n'akubako enfuufu olunaku olwo nno wanjawulo. Naye musanga oli alinda omugenyi w'alijja, banna bampe ku Qur'an awo nsomeko. Abamu balinda dduwa, edduwa eya mu Ramadhaani,
subhanallah abaffe Qur'an kikulu nnyo